ya Kalama TV bw'ogenda e Buwarabu olina okufuna ID. ID eyo bagiyita Ikama nga yekuyambako okubeera ng'oddukanya buli kintu kyonna ng'okusukuma ssente n'ebintu ebirala. Kadaama agamba nti yagenze mu bank okusukuma ssente ne bamugamba Ikama ye eri expired ate contract ye nga tennaggwaako. Agamba yakakola omwaka gumu n'emyezi 2 so yeewuunya okubeera nga bamugamba nti Ikama ye yaweddeko. Kadaama ono yatunnyonnyoddemu n'agamba nti ye ky'amanyi nti omuntu ebbanga ly'ogenda okukola kasita osayininga contract ne boosi wo nti oba ya myaka 2 boosi wo agenda n'afuna Ikama ey'emyaka 2 ng'era erina kuggwaako nga ne contract yo eweddeko. Wabula kyamwewuunyizza okubeera ng'ate bamugambye nti Ikama ye yaweddeko ng'ate ne contract ye tennaggwaako. Yasabye boosi we asobole okubeera ng'amufunira Ikama endala naye boosi we yagambye tekyetaagisa. Ono we mbalabulira ne mbagamba nti boosi we takulimbanga n'aggamba nti tekyetaagisa kubeera ng'ofuna Ikama. Olina okubeera ng'ofuna Ikama kuba bw'onooba togifunye n'otuuka ekiseera ng'oyagala kudda Uganda, jjukira balina okugobera ku exit visa okubeera ng'odda Uganda. Kasita banaalabanga Ikama yo ebadde nga yali oba ng'eri expired bajja kukyajinga overstay. Bajja kukyajinga overstay ate ebeera ya bbeeyi. So Ikama yo bw'eba ng'eweddeko n'ogenda owantu oba nayo n'ogiraba ng'eweddeko, boosi wo alina okuprocessingira Ikama endala n'obeera ng'olina Ikama ey'ensi eyo, ng'olina ID ey'ensi eyo. Tokkiriza kubeerangawo nga tolina ID. Jjukira ne bw'oba ogenze mu ddwaliro Ikama eno nayo yeetaagisa. Dokita wali n'agitunulako ne bagamba omuntu gwe tuddiringa naye ye buntu bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. So Kadaama ono ayagala kumanya akoze atya kuba ye boosi we agamba nti ye tagenda kumugobera Ikama, tagenda mugobera ku ID kuba ne bw'aba tagirina ID tewali nsonga, tewali nnyo kintu ky'amaanyi nnyo kyetaagisa ID. Katuwulirize emboozi eno nga bwe yabadde. Osiibye otya ssebo Mr. Kadaama TV, obulamu bugamba ki? Mukama webale kukuuma, webale tuweereza. Naye kati mbadde nyina kyembuuza oba mbadde nsaba ku magezi okumpa bulamu. Nyina mukwano gwange, ffenna tuli eno Saudi, naye mukwano gwange oyo yakamala mwaka gumu n'emyezi 2 naye kimuweddeko bw'agenze mu banka kusindika ssente ne bamugamba Ikama eri expired. Bamugambye genda ogambe boosi wo Ikama yo eri expired. Kyokka yagamba baboosi be tebasobola kumusasulira Ikama endala. Naye kye twebuuza kiri kimu, Ikama eyo bw'eba eweddeko bw'alituuka okudda e Uganda tebagenda musaba ssente za overstay oba bagenda kubanga balaba ebipapula balabe nti ebipapula bye bibadde yaggwako ng'ebipapula bye bikyabulayo mwaka mulamba. Kati tutumanyi kiddako kubanga yagamba abapoosi be tebasobola kuddamu kusasula Ikama endala. Kati agamba akola atya Ikama eweddeko. Agenze leero mu bbanka bamugambye eri ku expired. Tanaba kumanya oba boosi wa n'abeera ng'akozesa ssimu ye n'amusindikira ssente e Uganda, ekyo tannakitegeera. Naye ne tubuuza ezo ssente bw'aba zimusindikidde ne zibeera nga zigenda, naye ekiseera ky'okugenda kubamalayo mu Ogw'omunaana bwe gunaatuuka. Kubanga bano abantu nti bw'oba ogendagenda Ikama yekuyisaako, naye Ogw'omunaana bwe gunaatuuka nga Ikama yaggwako ddala tebamusabe overstay,
kye tubadde twebuuza. Tewali buzibu, enkaama yadde eweddeko tewali buzibu, budde ekiseera bwe kituuka anaddayo e Uganda oba bagenda musaba ssente z'obutuuze. Kubanga wano enkaama yebeeraga nti oli mutuuze wano, ffe wano tujja ng'abalambuzi. Kati which means nze okulaba kwange ndaba nti oba enkaama bweggwako oba kiba kiri nti ebbanga ly'obadde lye baali bakukkiriza okubeeramu liba luweddeyo, okugamba sibitegeera. Naffe twewuunya kijja kitya enkaama okufuuka expired ate ng'ebbanga likyaliyo. Badde tusaba ku magezi.